nkomyewo Sebo Mr. President munakyotera eyakatwegattako mukulu Lukwago antumye okutegeeza nti ajja tuwa miliyoni 10 Honorable Mpalanyi Lukwago. Ate era ne munywanyi wange Kanyike Ronald Evans tannatuuka naye aŋŋambye ajja kuleeta miliyoni 10 ku lwa koze eno. Kanyike Ronald Evans owa Bukoto East. People power. Munansonyiwa okukomawo Honorable Namutawe Joan Woman MP Masaka District antumye ajja kuleeta obukadde 3. Mr. President, sir, sina buyinza budda ku muzindaalo. Ekalungu tuli ababaka 2. Honorable Katabazi Francis apulejinze miliyoni 10. Mr. President, the Honorable Nyeko Derek okuva Makindye apulejinze millions 10. Honorable Sekabira Dennis okuva Katikamu North naye apulejinze millions 10. Omubaka atuuse. Chairman oye. Chairman w'akakiiko oye. Lord Mayor oye. Mama mulungi. Sebo President ngenda kuwayo miliyoni 15. Tweyanzizanye. Sebo Mr. President, inagia gye natandikiddemu awo naye ate abantu benkulembera Mukama waffe nsonyiwa taata naye njogeddeko n'omubaka Kabuye Frank akiikirira Kasanda South nantegeeza nti naye agenda kuwaayo emiliyoni 10. Nenjogera n'omubaka omukyala Kalule Flavia nantegeeza nti agenda tuwa miliyoni 5. Tweyanzege. Bane njagala kwebaza ababaka bannange olw'obuta tuswaza. Manyi ababaka ffe tulinga aba first born ab'ekibiina. Kaakati wano tubeera waka. Abaka abakyala tulidde amaloboozi agamu nti ate abakyala abo nze nsobola okubawolereza kuba nze abakulembera. Tukakkane. People power, our power. Buli awakanye eventually namwe mugenda kuba line wano. Naye abakyala abo batwala areas enene so nze mba understanding bulungi nnyo. Mbategeera bulungi nnyo nnyini ddala. So tubeebaza mwenna olw'okwetaba mu kaweefube waffe oyo. Mbadde wano nga ngamba nti abantu benkulembera bebansomooza. So Sebo Mr. President nsazeewo miliyoni 10 ze nayogeddeko twazitaddewo dda kaashi ngenda kuleeta miliyoni endala 10 zibeera 2. Ate Lopu bw'amaze okwogera Deputy President n'akola ki? Ono abeera mukama wange mu kibiina. Tujja. People power. Musonyiwa okujja leeti. Mbaddeko obuvunaanyizibwa Sebo President neetonze okujja leeti. Naye nga mukama wange eno mu Parliament ono ye mukama wange. Kyova olaba nzize nga mubaka size nga Deputy President. Kati sisobola kusukka mukama wange level gy'ataddewo. Eyo eba insubordination. Nange ngenda kuwaayo miliyoni 10 cash. N'omwezi guno be banaatuwa omusaala era ndeeteyo 10. People power. Naye ate mu kibiina ndi boosi we.
ndiki kati nga deputy president era n'omwezi okuddako nja kuleetayo endala 10. Joel ono Lopo ono ategeere nti bwe tuba ebweru nze boosi we mukitegedde ekyo tuba munda ye boosi wange naye kaka tuyinza okuddayo mu palamenti n'oyongerako. Ssaabasajja Kabaka awangaale. ago ge maanyi g'abantu wali eyoyongeza omuliro olaba baali tebakkiriza nabo ne bakkiriza kaakati atya sukali keeko ze simanyi oba tukongeremu sipiidi eyo ze simanyi oba tugyongeremu. Munzikirize mbategeeze tusaaganamu naye ensonga gye twogerako eri very serious. Kya mukisa mulungi nti bannayuganda Katonda yatuwa art okusaagamu, otherwise ennaku Museveni gyayagala otulumya ayagala bitutame naye tebijja tutama. Tujja mulwanyisa, tetugenda kulinda kusanyuka nga tutuuse mu Uganda ensuubize, tetugenda kulinda kusanyuka luli, tujja mulwanyisa nga bwe tusanyuka. Eno struggle twagala etunyumire era nawe gy'oli make it fashionable, make it interesting, fighting for your freedom so that temulekerawo kuba eno tegenda kubeera sprint, egenda kubeera marathon. Kubanga twetaaga ssente baganda bange zetumanyi nti ffe kennyini tusobola okwekolamu omulimu ne tuzikuŋŋaanya. Twasazeewo n'obukulembeze bw'ekibiina tuneeminge akakiiko akagenda otukulembera mu kuŋŋaanya ssente zino. Basebo ne bannyabo nsaba munzikirize mbanjulire akakiiko akagenda okufundraisinga oba okukulemberamu ekibiina okuŋŋaanya ssente zino. Akakiiko ako kagenda kulemberwa Honorable Engineer Balimwezo Ronald Nsubuga. Agenda okumyuka chairperson w'akakiiko ako agenda kubeera omukyala gwe bayita Fatuma Kasim Hajat. Era omuwandiika w'akakiiko ako ajja kubeera Honorable Nakimwero Christine Kaya okuva e Kiboga. Abo be bagenda otukulembera era balondeddwa olw'obwesimbu bwabwe, olw'ekitiibwa kye balina n'olw'obwesigwa ng'ekibiina era nga ba members bwe babayinamu. N'obugambo obwo nange kennyini nsaba munzikirize nkulemberemu mu kusonda ssente zino. Bannange nandisonze nnyingi naye nga bwe mmanyi sikyakola. So nze n'enju yange nsaba munzikirize sebo Mr. Chairman, nsaba nzikirize ku lwange n'enju yange naffe twaleseeyo check eno ya $10,000,000 okugulawo okusonda kuno.